season twagishitire muje kurunja munonga nabwecho twakwanjire turi kumanyisa mu traffic neija kuba neyeyongera kunyinyitira fika salama neija kuba nekwata kati akwa twabentwe nangu buri yomwe akiceje omukaye anko kukishemerire so akashesha katwine OC traffic ahabwecweka kitu okwongera kutworeka bonjire batenati ombikwatirine nana ebyentambura ahankuto zitu eza Uganda omuchara Asekenye niwe twina akasheshaka and tujja kwantikosa Oruganda na Norujungu then nanyejwanze muri Nyankore kugira ngo twena tubase kwetegereza okubasa kureba twabikwata tuta omukira kaka Christmas season. We shall give her an opportunity to introduce herself more, then nabwanyuma tutandikiraho. You are so much welcome. Thank you, moderator. Balamusiza abalabi baffe. Amanya bampita ASP Asekenye Esther nga nze atwala ebidduka mu Mbarara City. Tukwaniriza. Nayanza nnyo. Tusanyusa okulaba. Ngo basanga. Wasuza otya. Bulungi wasuza. Bulungi. Kakati tutandikirawo wennyini ebyentambula mu Christmas season. Simanyi mwetegese mutya bikibe myino tugamba byetuyina okwegendereza kwegamba tutandikirawo tulabe Christmas season eryetya. Nayanziza esokera ddala Christmas season olaba ntino obubenje butera nnyo okweyongera lwakuba ntino ebidduka bibeera bingi nnyo ku kkubo. Ekyokubiri abantu bagamba batya mu Luganda people get excited. So out of excitement osanga ntino obubenje bweyongera. So mu season eno tukutiriza abantu ntino baleme okubeera basanyufu nnyo ne beerabira ntino obulamu tubwetaaga. Ekyokubiri okunywa kweyongera nnyo. Lwaki nedda abantu bongera nnyo okunywa osanga nga amabbaala gajjudde. So tugamba ntino bw'oba oyagala kunywa funa driver atanywe ogenda ogunywe okomyewo akuvuge akutuse bulungi kuba ekisooka akabenje bwe kabeerawo bingi ebibeerawo bw'ofa ogenda kuleka famire yo eggwanga ejja kufiirwa. So tugamba ntino mwewale okunywa n'ovuga eno season. Okwongera ku ekyo tugenda kubeera ne drink drive operations. Wanje? Kawunyemu. Kahuhemu. Kanukemu. Kawunyemu kagenda kubeerawo. Okay. Already twatandise ku checkpoint buses bihari. Wetutereeza ntino onyweddemu. Nga tukutestinga. Nakatono bwe kati mukakwata tolina kunywa wadde tolina kunywa wadde. Tuina na buno obusera bwaffe obwewaka bwe tukola nabwo musobola okukwatiramu awo nga kugaffe bwa bulijjo. By the way kiri shocking ntino lumu na testingako driver nagamba nze sinywedde naye mugamba naye in your breath kiraga ntino onywedde. Then napita interest okumwengaging okutegeera kiki kyeyanywedde. At the end of the day omwami yangamba yali anywedde akaseera bino bwewaffe obwewaka. So nze out of experience nowaffe oba wewaffe nabwo bulimu ki bulimu content. So banange twewale bw'oba omanyi ogenda kuvuga banange twewale ekitamiza kyonna. Mwatandise dda kuba twatandise dda aba buses nsuubira ntino basobola kijjula ntino tuli kikolako. Ekyokubiri tugenda kubeera we are going to have increased operations both riders, bodabodas, your taxis. Kyemwetaaga kumanya ntino we are on ground and we are going to bite. For those who will become unlucky, you will be taken to court. Mulumaka tumusinga bulijjo ekirala you know it is a bit disappointing okusanga ntino on 24th osuze mukomera.
nga bano bagenda bakira mu kanisa ku makya. So twewale nnyo, these operations are going to be on. Okay. And we are really going to bite to see that people go through the festive season nga tebakoseddwa, or rather other users should be safe. Ekyo kyenandyagadde okugamba abalabi baffe ebweru nkino tulina tendency emmotoka zifa, at times emmotoka zifiira ku kkubo. So tugamba nti no emmotoka weba efudde tusirika busirisi ku kkubo. Tegeza police, inform police. You're supposed to inform police about a broken down vehicle so that we swing into action to avoid, you know, other users from ramming into these vehicles. Naezi tufaako kiro nga tetusobola na tambula batuukako nti tubagambe nti yafiiridde walo nsuubira nti no at least motoka ziba ziyitawo ziba ziyita ku kkubo. At least osobola kugamba driver muno kino banange ngambirako aba police nti no wali emmotoka efudde wano. That kind of communication network. Mukole ki? We swing into action with the warning signposts, because you realize most of these drivers tebalina warning signposts. Motoka efa tolina kiraga nti no munange nze wano nfunyewo obuzibu. Omuntu agenda kujja ng'alowooza nti no eno emmotoka etambula. Tukalabula emiti gy'eggwanga ne tuteeka mu kkubo. Emiti they are not reflective. So somebody cannot see at a distance that this vehicle has broken down. Tokaruga kuriyo kaleba ngo hariho emotoka yafera muhanda wotire heje miti. Tosobola kitegera nti emotoka efudde. It is only ng'otuuseewo. At the end of the day, it may not be easy for you to brake instantly to avoid the pollution. So genda kwesanga ng'akabenje kaguddewo because you've been negligent. You have not taken your responsibility to inform police to swing into action. So kati obusayina obwo mba mbusasulira oba mbuleeta buleesi ne munteerawo ne muddayo. It is our role to protect other users, so we come and bring the visible signposts. Okay. Ekyokubiri pozi nga tetunaba kuleeta ezaffe, we expect every driver okubeera ne warning signs mu motoka zaabwe, triangle warning signs obwo olina okubeera nawo mu motoka that buli obwa red nga bwa triangle. Yes, put there, though they are not so visible, but put there, they are better than leaves. Yes, they're better than leaves. So beerako n'akako before we pozi kaba kamu buba bubiri. Beera bubiri. It is a pair. Yes. So ekirala kye tugenda kukola, we are going to have increased operations on border borders. Aba border temwerabire okwambala reflector jackets. Ekyokubiri, make sure that helmet ebeere ku mutwe gwo at all times. It protects your head in case of a crash. You see, our riders balina batera ogamba nti no erina embugumu endo ogundi erina ebbugumu. Erina ebbugumu saawa ezo naye gwe gwa wansi olabe. Ebiseera ebisinga we have lost border riders because of that. And given the amendment to balina okubeera, even a passenger is supposed to be on a helmet. Yes. Nshanga ine helmet eya kabiri. Yes, for the passenger. Kundi jenkawa nkomushabaze na nyampereze njware. Exactly. Okay. So you're supposed also to be on a helmet. Kati bwemba sijina eyo musabaze munkola ki? It is punishable by law, by the way. Sure. As per the amendments, it is. But we are still sensitizing. People need to know that they're supposed to. The passenger no kubeera on a helmet. Okay. It is for your own safety. Ekirala kyenjagala ogamba abantu no eno festive season ebiseera ebisinga abantu bafuna obubenje because of distractive driving. Oli mu kuvuga oli kunyumya mboozi. Ofunye omusaabaze akuli bize akutadde mu mboozi n'ova ku mulama gw'okuvuga. You're carrying 14 passengers, you're carrying a full bus of people, but you're concentrating mu kunyumya mboozi mu kifo ky'okuvuga. At the end of the day, you end up crashing. So abantu, if you're meant to carry people, you've decided okuvuga, concentrate on driving. Emboozi ekusange ng'otuuse oleme okuteeka obulamu bw'abantu bw'ositudde mu matiga. Poozi ekirala, tulina buno obumotoka obutono obubwishi obwaffe buno Mu primo obwo ba Alex omanyi interference nyingi nnyo. Usanga, what do I mean by interference? Interfering with safe driving. Mu maaso
osanga nti there is a seat for the driver ne passenger omwe naye ogenda kusanga abamotoka obumotoka obutono olaba nawe osese and driver wano ne driver kwavugira alina gwataddeko actually alinga amusitudde wano ne weebuuza saidi emu ng'agituulidde. So how are you going to control the steering wheel in case of anything? Teekayo omukono ng'ateeka mugiya wali asooka kuggyawo omukono gwo. That is very wrong. It is really wrong. And bw'osanga ng'abantu bali mu mmotoka emu nga naawe musirise. Abasaabaze, you're doing us a disservice. Twagala tuuka obubenje emmotoka ntono. Emmotoka si ntono, emmotoka tulina nnyingi Mbarara. Lwakuba nti no abantu bakimanyiridde. At the end of the day, batuvumaganya ffe aba traffic tetulikola. Tosuubira wa traffic okubeera buli wamu. Being responsible starts with you as a human being. You shouldn't wait for someone to organize you, but you should organize yourself. Kati nze ngaane owa taxi owakamotoka kano okunteekako omulala anyigirize. Why not if your life, if you're in danger? Ngamba vaayo ofuluma. Kale giveemu. Togenda kusigala mu kibuga. But at the end of the day, if you insist okutula mu motoka eyo, you're endangering your own lives. Wonoofa owa traffic naye agenda kufiira naawe. So you ask yourself, am I safe? Muleme okuvuga uniform wa traffic aliwa. Bamanyi okwebuuza baliwa omusajja buubwo n'abakazi batuyita basajja naye at the end of the day obulamu oli kuteeka obulamu mu matigga. At the end of the day, in case of any injury, in case of any death, it is your family that is going to suffer. So abantu tugezeeko nnyo okulwanyisa ekyo. Nze omusaabaze ngaane gaana ffenna bwe tunaagaana bagenda situlaani banaatwala ani. Exactly. Kuyina bulungi. So we shall fight it because when everyone becomes responsible. Kyengezaako okugamba. Then ekyo driving. Abantu baagala nnyo okuvuga nga boogera ku simu. Anti obudde bwa Christmas. Ab'ewaka batukubira, abakyala batukubira. Ab'ewaka balina okutegeera nti no taata maama agenze avudde wano ng'avuga. Nsuubira nti mu buno obudde ajja kubeera ng'atuuse w'agenda. Obuvunaanyizibwa nno bwa bangi. So phone driving at times is also the cause of accidents. At all times, not only in festive seasons, but you really realize that oli ku simu, concentration ku driving is off. Kuyina bulungi. Exactly. When it comes to town, ekirala kyembadde ndeseyo okuvuga speed. Endiima. Papa wawulagawa. Nagenda Juba. Bw'oba ogenda Juba, plan your time. Planning obudde bwo. Omanye nti no ze banange njagala kubeera Kampala. Saawa weziti. So plan your journey. Ffenna tumanyi nti bw'oba ogenda Kampala, there's time that you need to, take to reach Kampala. So plan your journey. I don't see the reason as to why you should, keep overlapping, as if you're the only one on road. There are other people who are on road. Anti abasinga tebamanyi kuvuga. Tuba tulina obbayisa. Bayigira mu bisaawe. Christmas omanye twala bangi. Yisanga oteekeddwa okuyisa. If it is not safe for you okuyisa, toyisa. Oli mu kugenda waliyo ekoona. Tolaba ekiva eri. Lwaki oyisa? Then ejja kukwata mbakati awo tolina woolaga. At the end of the day, it is a collusion. So, tumanyi kino tulinayo holiday makers. Tulina abazadde abaagala okupampalinga abaana baabwe. Emmotoka mwazigula, mwebale kugula. Naye omwana oba tateekeddwa kuvuga, tavuga. We don't want to register scenarios whereby juveniles are getting involved into accidents. Trust me, it will not be easy for you. Awo sikutegedde bulungi. Omwana talina vuga. Wali abaana bali mu holidays. Abaana holiday makers. Naye bakulu basobola vuga. Oli mukulu, but are you supposed to be on road?
kuba why do I say that? Are you supposed to be on road? What stops me to be on the road? Okubera kukubo, you must be licensed to be on road. Are you licensed to be on road? Okay. So if you're not licensed to be on Having road, a permit or? exactly. Because you must have a permit. Having a permit means you have gone through all the procedures and you've been prepared to be on road. You know. So akana kange wadengo yo kuvuga tekaina permit sikawa. You are not a qualified driver to be on road. So tuleme oku, you know, to pamper these kids. Lwakuba omwana yayiga okutereza steering wheel kukubo omuwadde emmotoka. Mutumya amatooke. Alinye boda agenda aleeta amatooke. Oba mufunire driver ateekeddwa okubeera kukubo agenda ashoppinge. Katoyo bw'akola ensobi musiba muzadde muvunaana mwana kyekitambula waawo. Omwana era abeera n'omusango kuba yabeera ng'avuga ssaawa ezo. Ekyokubiri gwe naawe amuwadde emmotoka naawe olina omusango for permitting. Abantu tebalina okutegeera nti no okukwata ekidduka n'owa omuntu atateekeddwa kubeera ku kkubo ogwo nagwo musango. So naawe osibibwa. Mpulira. So ekyo bakitegeere. I also wanted to... Kitegeeza nange omwana nina okugaana taata wange antumye ngaane lwakuba sirina bisanyizo. Bw'oba oli mwana who is responsible era olina okugaana. Bw'okkiriza nze nekusanga ku kkubo. Eriiso lijja kukyuka. Mpulira. Eno sizoni njagala kutegeeza abalabi baffe nti no usually tubeera ne high traffic flow mu kibuga. So fengaffe aba traffic tugendageza nnyo tubeere mu kibuga tulabe nti no abantu ekibuga kitambula, abantu batambula baleme okubeera so stuck. Tumanyi nti tulina abantu bangi ababa mu kyalo okujja shopping, tubeera n'abaana Kampala abavuddeyo okulya Christmas n'abantu baabwe. So nga tetulina bitaala munaakola mutya? Munaawera? Tubeerayo n'enfirimbi zaffe bulijjo tetulaba? Awatonotono. Tubeerayo kati tugenda kubeerayo nnyo because we know the traffic flow is going to increase. About ebitaala it's not police that installs. Yeah, what I mean. Byandi tuyambyeko mu season eno. Kati mwe mugenda kikola mutya replacing ebitaala. Tugenda kubeerawo ng'abantu. Physically we are going to be there. But we also request the public that cooperate with us. Please, they need to betaaga okukola ki? They need to respect hand signals. The traffic officer has signaled you to stop, please stop. They know why they have stopped. Batera nnyo balumba nakusibira ku kigere. So as you move, the traffic personnel are also human beings. True, yes. Naffe tukola ensobi ate namwe mukola nsobi. So at the end of the day you have to bear with each other. Kyemanyi ekibuga kigenda kubeera so congested this week, but we are going to try our best okubeerayo and manage the town. Pose ekirala abava Kampala, for instance, ovudde Kampala ogenda Kabale, oba tolina kyokola mu town, use the bypass way. Guli omuhanda gwalaba kuli obuseeri. Yes, bypass way. Katukoze bypass. Tobira bagenda ne Bushenyi, you can connect from Buffalo when yongera siraba lwaki. Otine kyokuza kugula mu town ningo tina okuza kuleba. Watolina kyokola mu town, kyogenda kola mu town, tekikwetagisa kuyita makati g'ekibuga, tokiyitamu. Yita ku bypass weyongereyo. Obo wano ndakoleba omurebo obwiro burukwija in case if it is not that necessary. Exactly. Mukomadi. Banange lwacha 25 temutulekamu. Naye 25 ebiseera ebisinga obungi. For the time I've been in Mbarara ebiseera ebisinga obungi abantu ekibuga tekibeera congested 25. The streets are free, but of course we remain on ground to monitor for any incidences. We are around. For Christmas tetujirya. Teyetagisa. Olw'ensonga mwewaayo. Tubeerawo kukumba abantu. Tubeerawo. Okay. Tune OC traffic aha Mbarara City kandi etineza kuba eri
erinka entando y'emihanda erije kuba netwara abaruga Kampala nibaza Kabare, abaruga Bushenyi nibaza Mbarara, abaruga Nkahi nibaza Nkahi. So niyo ensonga bwenki tumwinaha okubaasa kumanya ekibuga Mbarara kija kuba nikitambura kita omu kiiraka ka Christmas. Yenda ngu okimanye ngu amazima gari ngu traffic basimba karemizi okukira ekirikwogaho. Twaza kuhumuraho kakye okugaruka kwitu sakuba ntwongera kucumintirizana n'okureeba aba traffic ningashi poliisi eyahankuuto yo neija kuba neyongera kututwarizeeta omukiire nkaka ka Christmas. Can't they bear with us at least for this Christmas season? Naffe tugendeko ewaka ewaffe kuba obumotoka twabugula wadde twayigira mu bisaawe turabe ki ekigenda mu maaso. Katuhumure nitugaruka otariga program SISIIMUKA. Tabarukayo omukahumuro tukiine omukyara Esther oguni OC traffic aha Mbarara City. Turi aha by'entambura nyesiga ngo rurimi Ruganda numuresaresamu kandi nanakajungu kaca karukuraba muri ruyare kakutu affecting omu nshonga egi okwetegereza ebyahankuuto okutwine kwantu bitwaza akire nkaka aka Christmas. Turi omu Christmas season nahabwe traffic neyeyongera hati nabone beyongera kusimba emizi okureeba ngu twagira amagara marungi kandi twabasa okucelebratinga gye Christmas season yitu. Okuyaho nanyenda ngu tugaruke abikwatiriine na punishments ezakubasa kubaho in case wakora ekintu nanka na nanka na nanka. Abokuba omwe inomukugenda mukakora haruguto nito tukareeba tukashomerwa kati omuntu mumaze omuyimiriza aganye mugenda mujja wa tumanyi kino ebwereyo abasirikale batera bayimiriza wali agamba sekankube gaasi neyongereyo naye nga wokuba gaasi njagala otegere nti no bwoba osimatisa Mbarara gyolaga waliyo traffic. It's just a communication network. Yes. Ekirungi kino woba odduse bwoba oli mu kudduka enamba emabega mba asobola kusoba enamba. So the moment I note down the enamba eyo I can communicate ahead. For instance, let us say ovudde Mbarara odda Bushenyi eryo ekkubo lyonna kuliko traffic. Does my punishment like double or it remains the same? Definitely you are a stubborn driver, indisciplined first of all. So if mukusookera ddala wemba nkukutenga omusango gw'osizza njagala okukuba ticket, I will cancel giving you a ticket. You're a stubborn driver, indisciplined driver, a non-compliant driver. Definitely bwoba nga bakukwatidde Bushenyi otogenda you will not fail to enter cells. Wakiro jajjisulamu tegenda olulala babeera nga bakuyimiriza olina okuyimirira. For instance, omusirikale okuyimiriza tekitegeeza nti no maybe he wants to check you. Waliyo okubeera nga gyolaga there is an obstacle nga yagala kutegeeza nti no munange eyo gyolaga ekkubo bagisazeeko. Ebiseera bino enkuba etoonya, roads are flooding. Oyinza okusanga nga maybe amataba gasazeeko ekkubo ngakyayagala okugamba oganye okumira olowooza abantu buno obusirikale nabo butumalira obudde. At the end of the day obudde kyoguddemu kuba begins ate kati bamuyimiriza eri n'agaana. So let us comply to complying. Omusirikale wabakuyimiriza ayimirira owulire kyakugamba. Definitely. Kati katugendeko ku luggage. Bwetutuuka ku luggage kyo kyetaagisa ki? Dereva ayina kutika kyenkana ki? Ayina okuba nga atise liddawa okulaba nti traffic era esigadde ng'etambudde bulungi. Kuba nze ntera nnyo okulaba waliwo ababiteeka wano okungulu w'obutakisi bwabwe, abalala babisiba wano ku gundi ku kabina n'awalala. Oluusi nze bandowooza nti oba talaba bulungi. Sina kulaba bulungi. Omanyi abadrivers abasinga obungi baagala nnyo okwewunza. Omuganda kyagamba okwewunza naye obeera nga omanyi ekituufu ky'oteekeddwa okola naye oyagala kugeza mikisa. You do it stubbornly.
because we all know ntino zino taxis are PSVs zitekedda okusitula abantu zino PSVs omuntu aba alina endibuga alina okubeera nga alina obugugu obutonotono yo togenda kukwata ekitando kiteeke ku taxi oyagala olinga asenguka genda ofune ki akarole genda ofune akalole kekali meant okusitula those goods so taxi drivers bana abawishi entono tuleme okutiika obubi because first of all for instance buno obuwishi do you know the reason as why tulina eyo mirror behind eyo endabiramu eyo behind you have a side mirror zinezo mask leka zino eziviewing emabe waliyo eno eri wano mu maaso wano wetuvugira nga wano what is the if you are to tell me what is the use of that ndowooza yakulaba mabega kati woba ojuziza boot for instance katutune wish ojuziza boot you have covered that behind mirror that windscreen you cannot view even though the side mirror is working for you, you will not view because luggage jotade mabega is obstructing you. That boot is meant for small luggage, but that will not hinder you or cause those mirrors. Ogenda kusanga wa driver nga atise ebintu gabiyitamu nga tasobola kuviewinga even using this side mirrors nga tasobola kuviewinga ekiri mabega, you have rendered that vehicle useless. Yes. And you definitely will cause an accident because wanga sirabanga konga mubakutte nawo mbakwata lwakuba nti we tubakwata era tetubeerawo kino tugenda kuteeka ku TV tugambe nti leero lino tukutte naye tukwata era tukwata tukwatira ddala tukwatira ddala at the end of the day tulina okuyambagana. This thing is about teamwork. Kati buki obulalalala bwe mugenda teeka kessira ku mmotoka zaffe physically obusobola tukwatisa kuba ffe obumotoka tubuyina naye oba oli awo waliwo okwetoolola motoka yange ogambe nti kano tekayina kuyita ku luguudo bwe buliwo. Ekisooka for PSVs bano abakisitula abantu wishes have been a problem. Era naffe twagalagamba nti no tukooye banange twebereremu ffe ng'abantu oyagala kola taxi work using a wish teekako ekikuubo kuba this is the season. Eno season even bano ababbi every kind of exactly agenda kujja lwakuba bulijjo tuzivuga tekuliko ebikuubo, so olinaye around door agenda kujja naye agambe nange let me take advantage okuba abantu. So bweba wetubeera nga tumarkings emmotoka zaffe zisitula abantu tujja kutegeera nti eno taxi eno ono mukyamu avuddewa, you pick interest. So abantu batekeko ebikuubo, temulinda abapoliisi. Abawushes balina kana akaze waliwo buno busprays ateekako lwakuba omusirikale amugambye teekako tumanye obakwata ne tugamba tova wano nga tetaddeeko n'afuuyira n'agenda ogenda mulaba ng'akomawo ng'abijjeeko olaba. So tuleme okusikagana emiguwa exactly ate nga tumanyi ekyokola bamanyi ekyokola. Kati buli wa taxi yenna alina okuba ng'alina emmotoka ng'eriko ekikuubo. Definitely that is a requirement for PSV vehicles. That is a requirement. Ekirala bano abaloore omanyi this is the season abantu balina nnyo emikolo abamu tebalina sente ezifuna taxi so they opt for these trucks. Naffe batutwalako wanti naye ekyamata nekintwala naye if you bw'oba oli wa kirooli nga tolina you don't have a license to carry because okutwala abantu tokikola because the OTV
by the time the works wekuwera license okutwala abantu, it has to inspect your car, and the requirements jegenda okuwa for you to be licensed to carry a certain number of people. So if you are licensed to carry 3 people, please carry 3 people. Toyongerako. Kubanze wenakukwata definitely sijja kubuliza. Mumanyi abantu bamanyi nnyo okwegayira, madamu nsonyiwa tolina mutima ndina omutima ate naawe oba omanyi amateeka. So lwaki oyagala nze nkusonyiwa ate nga amateeka ogamanyi. Abalina expired permits eno season it's still open, bagende ba renewing it. Okay. Because I believe UDLS has already communicated the time they will be closing. Permit ensonga nkulu nnyo. Ensonga nkulu nnyo. Ensonga nkulu nnyo because woba ogudde mu kabenye, it is a requirement I will ask you, were you supposed to be on road? Yes. Ate if you're not supposed to be on road, ate ekyo kyongerako. So make sure. Tumanyi obubenje bubeerawo, at times tetusobola kwewala bubeerawo, naye nga kakikusange ng'olina ebikugundi, requirements zonna zoteekeddwa okubeera z'okukola. Nsobola ogamba kw'abantu. Omusaabaze njagala omulageyo kuba abasinga bali ignorant about what is happening on the road. Nze ng'omusaabaze nkole ntya okulaba nti ate togenda sanga ng'ate nze ali mu musango ate singa nakitegedde sandikoze bwe ntyo kuba tutera nnyo okutegeera nti abavuzi bo balina we bayita ne babayigiriza. Naye nze omusaabaze nze nzija buzzi n'ennyingira mmotoka yongera otuwe ku magezi. Omusaabaze kyenjagala gamba omusaabaze ali ebweru naddala wano mu Mbarara. Omanyi ekyokutiika excess kyo kingi wano e Mbarara. Abantu bawano tubakubye tiketi nekyeka ssente bazirina eziwera. So tebakiwulira. Basigala basasula. Basigala basasula naye naffe tetugenda koowa. Mpulira. Tetugenda koowa kubakuwa tiketi. Naye omusaabaze ali ebweru because most of the times I have interacted with abasaabaze abali ebweru. Omusaabaze akulaga nti tamanyi eteeka. Njagala omusaabaze ampulira kati ategeere nti no okutiikibwa okukkiriza driver oba conductor n'akutiika ng'oli wa excess nagwo musango. Guli kunza omusaabaze? By the way, it is an offense to be carried in that manner. And I can make a fine and take you to court as a passenger. Ate kyentegedde nti abantu wano tebakimanyi. Tetukimanyi nange nakakiwulira. Okukkiriza okusitulanga excess mu taxi oba mu kidduka kyonna musango. So kati ninde eddako eno season I think tugenda kusampolinga n'abasaabaze tubasibe. Maybe it will carry a message out there. People will understand that kino ekya excess is serious. Because at the end of the day excess goes today. Abamu bandi banga bali okay okusitulanga excess. Naye waliwo omu mu taxi omu oba mu wish omu atayagala kusitulanga excess. N'osanga nga bakuba amasimu. Embalala abasirikale tebakola. Ate nga tuli mu kukola. So omusaabaze ampulira kati ategeere nti no okukkirizibwa okusitulanga excess musango and I can take you on. Nakifurira. Kyo bakimanye. Tego. They also osobola nakuyimiriza wa taxi n'owulira omusaabaze nga akugamba anti totusaasire. Mboka togenda tusonyiwa. Nga yataddeko eddoboozi n'agamba tusonyiwa. Yataddeko eddoboozi awolereza driver. Tamanyi kino gwasitudde nga excess. You can also be taken on. Omusaabaze. Omusaabaze, it is punishable by law. You're not supposed to be carried in that manner. Mpulira. Exactly. Okay. Tulinyiddewa waliwo points tulina okulinnyirako. Tulina park. Tulina taxi park. That is a gazetted place for okulinya. Tulina wano ku Independence Park. Independence Park is not a gazetted place. place. Costa. It's not a gazetted place. The taxi park. And I believe the city council has a plan. They must. I expect them okubeera an enforcement team. Genda otwekwatako to clean up the town. They are not supposed to load from the streets. No. Tebateekeddwa kulodinga ku streets. Kati abasaabaze ffenna tugende mu zipaaka. Paka weri.
to be on the safe side, actually, for your own purposes, security reasons, genda mu park olinyire mu park, because at least it is safe there. And ekirala for njagala gamba abasaabaze nti it's always good manners and for your own safety noting enamba y'emmotoka ekutwala obeere ng'ogimanyi ekutwala in case of anything yingira ngitegedde enamba yaayo kuba waliwo okuyingira ne weerabira ebintu byo otuse wootuse ogyerabidde oze mu ofiisi bakubuuza olinga emmotoka ki tomanyi nagimanya kati omusirikale katonda nti okutegeera nti neno gyalinye tekisoboka. So let us be responsible. Otegeera olinya motoka otegeera nti no eno motoka gyeninye ne pitch the same thing. Okay. Well, you right now people season abantu okucheckinga advantage of the innocent Ugandans. Okay. Nti no n'ababbi naye afunye ku boda ye azze ali kukubo gwogirinyeeko akututteeyo. And for women, it is not really safe. Women are even being raped. Yeah, true. So people should Hamba. Exactly. Kuba nnyo at least okutegeera epiki, because at least if you know the motorcycle number, the vehicle number, kikuyambako. Okay. If you sense something fishing, otegeera kino wano wentudde omusajja simutegeera kora wamwera charramaka obusimu tekikugaana to text somebody a message, I'm in this vehicle but seems something is fishy, I'm not safe. Okay. Abantu a person atandikira ojja tuwane ku namba zammwe ze tusobola okukubako in case badereva bano batuyisiza bubi. Kakati waliwo akabuuzo akamu akalala kenjagala okubuuza, simanyi oba akagwa mu kiti kyammwe. Waliwo bano ba brokers. Broker akugamba yingira $2,000 naye ntuuse eri bansaba $2,200 ne tukaayanira awo ne tuyomba, naye nga nina okufuna obwenkanya nze nga omusaabaze kuba eno gye nvudde bangambye $2,000 naye ntuuse eri kati dereva oba kondakita angamba $2,200. Nsobola okubakubira kusaawa eyo ne mujja ne munyambako. It doesn't really fall much on our side, but of course abantu bamanyidde okuddukira ku police. And police is always a solution to everything. We shall not fail to find a solution. True. I have handled such cases. Osanga nti no omuntu wabaddewo okusikanga n'emiguwa ne drivers zibangambye weziti ate bansaba weziti. I think asiziyina nno. For me, the way I have handled it here in Mbarara, I engage. Most times I engage about tax park management and they come in. Okay. That's how I've been handling it. Exactly. Because this bana abantu babatwala. Taxis are under the management of park. So I believe they also have their bylaws. So for me, I will link them to the tax park. Okay. Yes. Kati bwe munteeka mukomera olwa mistake gye nkoze mu traffic eno muntaddeyo enkya oba olw'okumeka ninda Christmas season ne sookeggwawo oba offices zijja kuba open kwegamba mbe engaging sobole okulaba nti nvaayo. As I said earlier, we are open 24/7 to Mirawo. Next Christmas, you are going to walk into police and the police will be open. Tujja kubeerawo. Okay. But you omanyi the beauty about okuteeka omuntu mukomera. Ekomera ekakanya omuntu nno. Simanyi bali bakusibyeko. Saagala nakiwulira. Era tukisabira ekomera tebeerekekamu. N'obwene bwe lwa lunaku lumu. So the fact that omuntu omutaddeyo even just 2 hours omuntu alina amagezi yaba waliwo kyayize. Okay. Omanyi the moment University of Understanding. The moment bakujjama engaato n'oyingira muli bw'amanyiridde okwetoola n'olaba ku miti n'olaba ku bantu egamba there is a way it just explains you. Exactly. Okay. Kati nja kusaba obubaka bwo obusembayo otusomere n'enamba zaffe ze tusobola obbatuukirako kwegamba nga wayiriwo ekitatambudde bulungi. Okay. First of all, I would like to thank the listeners, those who are watching us this morning, and
I insist that let us be responsible Ugandans. Eno season tubeere bavunaanyizibwa tuyitemu season eno nga tuli bulungi kuba n'omwaka ogujja batwetaaga. Ekyokubiri, in case of any emergency oyinza otufuna ku 0800 199 099. That one is a toll free. The traffic Natete, they can always communicate to us in case of an emergency, and my personal number is 0784 00 5084. Yes, in case of any emergency, please call, and it is always on at any time. Yes. Okay. It never goes off. My phone is always on. I pick calls anytime. Okay. Yes. But then tuddire watulese somehow 0800 ene ya toll free nga sinaako wadde exactly. kuba 0800 199 099. Then 0784 00 5084. That one is my personal. Please call when it is work related. Do not call me asking to take me for coffee. Please. But you can still handle. Mama. Please report instances. Okay. We shall be there to respond. Kale teyanzige n'olulala okomangawo, because people are still ignorant about all this, especially the passengers. Okay. Baba ogumanitwe iyo myano witabwa program ya SISIIMUKA mbwenu twaza kumura tsakuba ntwachira amasimu gitu abukwatena n'ekitereke kya Christmas. Esimitu noti biro noti mwenda noti inamwenda nkabutosha. Turagaruke otera akasimu tugambire cyeshongoro kya Emily Chikazi echa limbendeza Christmas enungi obuchatera program yone yorebere nabwo nyuma kwa no singura ekitereke kya Christmas. Katwumure tugaruka.